ono omusajja atama. Okumanya atama, waliwo omuntu atama. Kubanga omusajja ono afunye obubaka ng'agenze ku ssomero, edda alina ngazeeyo ku ssomero. Waliwo essomero lyasomerangamu nga bambala bbulu. Agenze ku ssomero asanzeyo muganda we omulenzi. Muganda we ali mu green uniform. Akati Erimasa namugamba sooka omale okugenda okulaba bbaasa. Naye ng'alaba ebintu byonna bya green, ne muganda we ayambadde green, buli kimu kya green. Akati obubaka buno omusajja ono wangeri, oba anaaba atya, yagambibwako emabega eri alina olubiri nga lulimu muganda we. Alina olubiri nga lulimu muganda we. Mabega eri yagambibwa agenda afune agenda abeereko kyakola. Bamwe ku ddagala alina abeka. Eddagala eryo lyali lya mizimu, kubanga omuzimu gulumanyi omwami ono era gumubanja. Eddagala lyali lirina okubeeramu omwenge n'ebirala. Ekyoogo ekyo nga bakitaddemu omwenge. Kale kati kankuwa ekikolo n'eddagala singa onooba otambudde. Eddagala eryo lirimu omwenge omuganda, lirimu akavawala, lirimu omugavu, lirimu olukandwa, lirimu eddagala lye bayita lubowa, lirimu eddagala lye bayita bawolola, mulimu eddagala eriyitibwa ekifumufumu kafumbe, mulimu eddagala eriyitibwa olumanyo, mulimu eddagala eriyitibwa oluwabula. Neddala eribeera liteereddwamu. Kati senkuwadde ekikolo n'eddagala kuba kati okitegedde. Bwe nkuwa ekikolo n'eddagala nsubira mba sikoze ensobi, kubanga niwe nkulagirira eddagala era bwe mba wakufuna bwe nkulagirira eddagala eryo nno likola nnyo ku mizimu. Bw'oba oyagadde osobola okuteekamu ku musajja abanda, okitegedde. Lwakuba eddagala erimu ba temulimanyi. Bw'oba oyagadde osobola okuteekamu ku ddagala eriyitibwa seruggula miryango. Bw'oba oyagadde osobola okuteekamu omwerula mu ddagala eryo. Naye waliwo katugambe nti omwerula guyinza okukubula, omusajja abanda asobola okukubula, seruggula asobola okukubula, waliwo eddagala ery'ejjenjeero osobola okukozesa kifumufumu, kafumbe, olukandwa, lubowa, pawolola, olumanyo, oluwabula, akavawala n'oteekamu omwenge. Okitegedde. Kale ekyoogo ekyo kikubanjibwa. Kitegedde kubanga omuzimu gukuluma, ate omuzimu gukubanja ogwambaze, akakooyi, enkoni, oguteerewo ekyanzi ky'amata, endiiro ng'ebeeramu omuwemba, entungo n'obulo. Kitegedde. Kati akakooyi ako mukateekako omusumaali mu nnyumba mw'osula n'ebintu ebyo wansi w'akakooyi obeera olina obiteeka. Bya muzimu. Tikyetaaga kugamba nti bya lubaale, kubanga lubaale mutambuza, ate waliwo abalala era bali mutambuza nga bogaye nti tugambe nti olina muganda wo alina olubiri olumu lwalimu atambuza lubaale, kitegeeza nti gwe olina ekitundutundu just ky'olina kutereeza obulamu bwo. Kati ekyanzi tekitegeeza nti ekyanzi kibeera kya lubaale, nedda. Abachwezi buli maka ga muntu mubeeramu ekyanzi. Ekyanzi kikopo. Ekyanzi kijje mu bintu bya lubaale. Ekyanzi kikopo. Ekyanzi kikopo ekinywerwamu amata. So osobola okugaa nti ate bwe mba nga siri ku lubaale ate lwaki nteekawo ekyanzi, lwaki nteekawo endiiro? Ky'oba olina okumanya mu bachwezi, endiiro just kabbo buli omu kabeera nako, kabeera envubuka eyakeezimba mu bachwezi. Endiiro mwe baliira akalo. Endiiro kibbo ky'oterawo jjajjawo muzimu eyali omuntu n'omuterawo endiiro kubanga yabanga nayo mwe baliira. Era olw'okuba nti togenda giteekamu mmere, kyova ogiteekamu ensigo zino, entungo n'obulo n'omuwemba. Okitegedde. Mu bwempewo bali ezo n'emmese esobola okuyitawo n'eryako. Ekyanzi kikopo just. Enkoni era nayo yakwatibwanga muntu ng'agenda okulunda ensolo ze oba ente. Enkoni. Akakooyi kaliisa era kabanga ka muntu. Omuntu nga yeenagidde ayambadde enkutu agenza okulunda ente. So mu bw'abachwezi byawukana nnyo n'ebyabaganda. Byawukana nti ebiteekebwa mu lubaale w'abachwezi, tugambe muzimbye kasubi mutaddemu ebintu bya lubaale. Era ebimu bifaanagana ng'omuntu byasobola okubeera nabyo mu maka ge. Okitegedde. Kati omuzimu bwe guba gukubanja nga gwa kichwezi, omuzimu era ekyanzi ky'amata olina okukiteekawo kubanga gunywa amata. Emizimu bajjajjammwe banywa amata. Oba asamidde oba tasamidde, alina okuba n'ekyanzi awaka, alina okuba n'endiiro awaka, alina okuba n'enkoni awaka. Teri muntu muchwezi atambulirawo
balina okuba n'enkoni, alina okuba ne wanywera amata, alina okuba ne waalira yendiiro. Okitegedde? Alina okuba n'akakooyi kubanga beenageze. Kayinza okugamba nti ate bwe mba nga ntereza mbutereza ate wali abatereza lubaale ate ebyo lwaki mbeera nabyo? Ebyo bya buntu jjajjawo yabanga nabyo bya muzimu. Nga bwe nolaba omuzimu gw'Omuganda bwe banaga nti tekawo olubuga ekifundikwa, tekawo effumu, tekawo endeku y'omwenge, tekawo ekibbo, otekemu emmwanyi. Okitegedde? Otekemu ne waafu. Waliwo waafu, waliwo ennusu ezibeereza ebituli bajjajjaffe ze baakozesanga ezagattanga amawanga era ezimu ndoza muziraba ziriko East African Community. Okitegedde? Kati omuzimu ogw'Omuganda tugambe nti jjajjawo yanywanga ku mwenge, yagendanga mikwano gye nanywa ku mwenge yayiisanga, yagendanga mu kirabo neegulira ku twenge. Endeku eyo tukitegeeza nti olw'okuba mu lubaale eri waliyo endeku nti ewuwo tewabeerewo ndeku. Endeku jjajjawo nga jjajjawo mu maka ge yanywanga ku twenge y'endeku eyo. Ekibbo mufukamiranga omukoowoola. Ekifundikwa ky'olubugo kye kyambalo kya jjajjawo. N'olwekyo ekifundikwa ekyo ne kibeera mu nnyumba y'oluusi jjajjawo asobola okuba nga yali mukadde nga yayambala ku mikalabanda ne bagikuwa. Jjajjawo yali musajja mukulu yabanga n'ekkanzu ne bazikuwa. Waliwo ebyambalo ebitagenda mu ssabo lya kika nga byo olina okubeera nabyo mu nnyumba yo. Okugeza omukazi agenze kufumbirwa alina okusibirirwa ekibbo n'olubugo n'akambe. Ebyo tibigenda mu ssabo, tibigenda mu lubaale. Ogwo muzimu gwe wagenda nagwo mu kufumba, mu kufumbirwa omusajja. Okitegedde? Kati ne bino nabyo we biri. Ekyanzi kikopo kinywerwamu mata, oba oli asamidde oba tasamidde. Kyokka ate ne mu lubaale era mu kasubi era kyojja okusangayo ekyanzi nti bajjajja mu banywera by'ebikopo by'emisambwa. Okitegedde? Kakati ne kino ekyanzi kitukugamba kyajjajjawo omuzimu yanywanga amata, yali mulunzi. Teri muntu mulunzi atanywa mata. Kyokka ebikopo byabwe si bye bino bya plastic gama ebyo munywera abantu ba wano. Ebikopo by'ebbumba biki kyanzi. Endiiro mwe baliira akalo era bw'ogenda mu bacwezi okwanjula oba ogenze eggulayo mukazi obubbo bw'endiiro busimba layini nga bulimu akalo. N'olwekyo endiiro mu lubaale ebeeramu, ate endiiro mu bw'obuntu era obeera nayo. N'olwekyo babeera nga bambaza omuzimu gwo. Endiiro suwaddiiro oba olina ogifuna, ekyanzi ky'amata. Enkoni suwaddiiru kubanga enkoni omuntu yenna jjajjammwe bwe yabeeranga mu maka ge yalundanga era ng'omugga alina okuba nagwo. Era kyekyokulwanyisa kyabwe. Era omulaalo oba omutwezi oba omuhima oba abantu abo abacwezi tebafunya bikonde nga balwana, bo balwanyisa miggo bye bikonde byabwe. Ye naakusulako busuzi. Omusajja ono alina ekyejo. Omusajja ono awoza ti ate biki ate kakati bwe mba ngenda mu lubiri olwo kyetaagisa ssente mmeka? Kwata ssente z'okutoba 10,000 oba 15 genda bakuwa Ekyoogo. Embeera ey'okugamba nti nzezeeyo ku ssomero eyenkanankana ennaku eziwerera ddala nga 9. Va mu kulaalika, va ate mu kugamba nti ate bwe waŋŋamba luli ate ngende mu lubiri olwo. Genda mu lubiri gy'otambuliza ensonga, genda omalire ennaku nga 9 ky'ekitundu ky'olaba ng'ozzeeyo ku ssomero. Ennaku nga 9 togenda kutabaalira ddala 9 kubanga olubiri olwo wagamba nti olinayo muganda wo ali mu kutabaala. Kati kitegeeza ggwe olina jasiti katundu kakwetereeza. Genda akatundu koolaba ng'oli ku ssomero, genze ku ssomero. Z'ennaku ziri mu nnaku 4 wakati w'ennaku 4 n'ennaku 9. Togenda kutabaala kiri omuntu aliko empewo kyatabaala fuulu. Nedda genda omaleyo ennaku nga ziizo, osese ku byoto bakwe ku byogonaabeko bya nnaku nga 4 oba nnaku 9 kisinzira obudde bw'oba oyina. Bwe bityo otekewo n'ebintu by'abajjajjaabo. Tambulamu n'emitwalo woogenda mu lubiri, woogenda mu kifo kyonna oba kya ssenkulu oba nankulu, tambulamu n'emitwalo nga 15 ogende. Ate ebyogo byakumala nnaku 9. Olaba ogenda bugenze ku musawo n'akuwa Kyoogo kya lunaku lumu n'akusaba emitwalo 7 nate nnaku 9. Ate bakwasira ebintu by'abajjajjaabo, ate okumena ebyoto okole ki? Kale nno bassenkulu abo bagendamu nabo gendayo n'akantu akabaliriramu ekyo kyagenda okukola. Oba nankulu bw'oba ogendayo oba lubiri lwonna bw'oba ogendayo gendamu n'akasente naddala ng'otegedde kyogenda okukolayo era nga mukikiriziganyizzaako. Genda n'akasente bwe emitwalo 10 oba 15 bakole kuva mu kulaalika biki. Okitegere kale n'omusajja ono twatama musajja wange eri nnyo oba anaaba atya omusajja. Twamugamba dda genda gy'otambuliza ensonga ogenda otukkiriza ebintu ebyo. Waawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.